Haji Kasim Kaira. Haji, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Njagala tuyingire munda mu ggwanga lya Kenya. Kenya ebintu tibikyaganya okwongera okulabika nti bivaayo, ebirambulu kufa obulungi. Omukka omweri tugukyaganya okulabika nti guvaayo. Laila Moro Odinga, musajja mukulu William Ruto, ebintu bikyekutte. Galiwo goyongera okufuna okuva munda mu ggwanga lya Kenya naddala mu Kooti. Kisokera ddala ndowooza wiiki ewedde nga gyetasobola kubeerawo muyinza obutalayira okulayira nedda kati kikiri nga bwe nakugamba nze nali mpagira William Ruto mpaka akalulu lwe kabeera akalulu lwe kaggwera kati naddayo mu bunnamawulire bwange eri yali season nakubuulira ensonga lwaki nali nkikoze ng'omunnamawulire ogezaako nnyo okuba nti osigaza with that impartiality era ne still nali muwagira nali saaluzinga myself okuba nali nvudde ku principles ezaalimu naye oluvannyuma lw'okuba nti akalulu kalangiriddwa ne mmanya nti William Ruto awangudde oba alangiriddwa ng'omuwanguzi bino ebisigadde byonna is immaterial nga bwe biri mu kooti era kitugenda kuyinda kiva mu kooti ennaku z'omwezi nga 5 Septemba kooti lwegenda okulangirira ekivuddeyo leero ennaku z'omwezi 3 ennaku 2 zokka ze tutumulidde olunaku olwa Mande era okweteekateeka level ya security eyongeddwa beefing up security around Kilimani court mwennyini wagenda okukolera obulamuzi obwo naye ne mu ggwanga enjeru okumeka sure nti tewabaawo obutabanguko. The only closest thing ekyali kibadde wakaga kalulu kano bwe kaba nti kamaze okuba nti kalangiriddwa mu mbeera eno ekitera okuddirira bannakenya babadde bagumiikiriza nnyo patience yaabwe eyitiridde twatuganga bannayuganda be basinga n'okunyiigira okuba nti Kenya tenalangirira bivudde mu kulonda okusinga bannakenya bennyini baakola omulimu gwabwe ne bagenda ne balonda oluvannyuma lw'okuba nti balonze immaterialities zino zigenze zijja olaba amawanga ga America olende gamaze okufulumya ekirangiriro nga basaba abantu baabwe bannansi ab'Amerika abali mu Kenya okwewala ebifuufu biri public nga batunuulira ekiyinza okuddirira okulangirira ekitaba kivudde mu kalulu. So around the courts the security set up okuba batasukudde mu mbeera eyo naye mu kooti mwennyini munda muwaddemu ate ekintu kirala ekibadde ekyokuyiga eriwanga galiwo kinyumye nnyo kooti yatudde nga tewali security tewawaddewo security eno bwolababo baye onona kooti era tolina nawoyita tolina wokolaki bannamawulire still basigaza access kooti nesobola okuba nti yavuddeyo eno wiiki ebadde y'abalooya okugjayo ebiso byonna bye bayina okutandikira ddala n'oludda oluwaabi oluleese bwino gwe babadde bagenda baleeta okusinga bazimbira kesi ya Raila Odinga ezimbiddwa okugamba nti ebyava mu kulonda mu polling stations 41 byakyusibwa ngati tebirabika nga byali biri ebyasomwa wali ku 34A wali ku polling station n'ebyasomerwa eno okugundi ku IEBC byali byanjawulo ngenda bikona kubanga nabyo BBC yabikubye BBC nga program gye bayita reality check eyo program nga bwora abantu waliwo fact check ennaku zino olwakati kugamba oteekayo ku mukutu abantu batasokasanyukira fact check egenda okacheckinga ng'eraba nti kalimu enfuufu nekadda ne bagamba nti kano kali wrong either ekifaananyi kyali kya 97 wazzemu nekikozesa kati ng'olaga nti byabadde mu Kampala ne batta abantu nga tesibye byabaddeyo. Reality check yagenze netunuulira aspect eno kasooka ennyonyi ensonga eno ya polling stations agamwemu gabaga nti results ezaaliko zazanyisibwa for example nga emwe kuva mu Muranga waliwo nga results ezaaliwo zaali 455 nga bo bagamba nti ekyajja okulabika 488 bw'otunulira 5 ng'olaba empandiika gye ziwandiikiddwamu eyabadde 5 baagiwadde akabina nefuna akabina wano nefuna akabuto nezifuuka 8 nga ezibadde 5 zifuuka 8. BBC ng'ekozesa reality check bagenda nabo ne bagoberera mu Kenya as part of the security process tebakozesa 1 okulonda bwe kwabeeranga otudde mu kulonda okwasooka bifunga situlayinga 2010 kubanga constitution ya 2010 yakyusa transmission ya results ezijira ku forms nga situlatuuka mu 2010 constitution ya 2010 kuyisibwa abantu balondiranga gye balonze actually tuddeyo mu 2002 abantu balondiranga gye balonze omaze okulonda bukala okulonda ku polling station ne babukuŋŋanya ne babuteeka mu box ne basiringa box ne bateeka ku pick up nevudda neva gyevudde ne baleeta ku city hall e Nairobi ne bagenda okubalira likelihood yekituuse mu kkubo nga wano ku polling station omulondedde temutegedde
mumaro okulonda alhamdulillah mwenali bakole kiri transparent nga box bajaziteka bakwata obululu nono obulondedwa basoke babinyiwe banage babutekemu kati mugende ekituuse ku bululu obwo wakati w'okuva ku polling center n'okutuuka ku city hall gye bagenda okubalira wakati kati bo bali bakira nti ati ky'ekyamazima nti ku city hall wali abakozi bonna ekintu kikolebwe mu lwatu naye lwatu emmotoka okuva eno ejja tukako bolokere esobola okufuna omupiira puncture esobola okufuna driver n'ayagala okwetawuluza wakati awo ebisobola okubeerawo bingi kakati constitution empya yajja ya 2010 emala okuyisa nejjawo ekintu ekyo nti okulonda kulina kukolebwa era foomu kyejjanga ejjamu emitendera gino 3 34A bwe mumala okulonda ku polling center nga bekikolebwa wano balonda buli political party erina agent agikiikiridde abeesimbyewo balina abakiikiridde bonna ne mudda wali ne babala ne mumala okulala results ezimaze okuba nti zisalibwawo ne ziwandiikibwa na kalaamu emala okuwandiikibwa ne kalaamu ba agent bonna ababaddewo agent wono bonna ne basaako ki omukono gwabwe okukkiriza nti ebibaliddwa wali babikkiriza era babaddewo ne balyoka bakwata kopi gye bagenda okusindika eri kopi yayo ne bagikuba ekifaananyi neewanikibwa ku polling center gwe omuntu azza oluvannyuma singa polling station ebeeza eki ng'osobola okulaba results ezakoze ekiyavudde wano awo gye bava nayokuba gitransmitting mu IEBC bateekawo security features eziri ku system ya transmission ya results nti olupapula luno olumala okuyingizibwa mu computer bwe luyingizibwa mu computer ne lubeera encrypted meaning encryption nga bwogera nti ku whatsapp bw'oyogera n'omuntu okujjawo ng'omuntu yakuvuddemu n'agala sonko waliwo ng'obadde oyogera naye ebigambo byabwe by'omunda nemala ne bigenda ku mikutu abasajja newankubadde bayingira mu system ne bakyakalanya ku masimusimu it is not end-to-end encryption tejja kukkiriza kuyingiramu okujjamu ng'era osobola okutracinga n'olaba digital trace ebeerawo mulaba nti ono gundi yakuttemu kati zazo ne zibeera transmitted mu bifo bino polling stations 41 BBC agenda nesalawo nti 41 ziyinza okubeera ennyingi ne banarrowinga down basule ne bafuna polling stations 23 kweza 41 ezoogerwako ekirala bano abantu basayiningako ba agent omala okusayiningako erinnya lyo n'oteekako n'ennamba y'essimu meaning BBC kye yakoze nga ekitunula forms zino nga bagenda ku original forms ziye ezaavula ddala ku polling stations nga balaba ennamba z'amasimu eziriko ezaba agents nga babakubira individually bano bonna mu bano 23 21 bazizza meaning babiri tebakoze eki respondings 21 bano mwabadde mu 2 zokka ezabadde ziri photocopies ezisigadde zonna zabadde original ng'oli bwakwata ku simu n'asindika ekifaananyi nga bwe kyakubirwa ku polling center bagenda okukomparinga results ezaleetedde wano n'ezaafulumizibwa ne IEBC ku bitundu 23 kwana mu kimu ebyogerwako nga byonna bimakinga kati ekyo kirekedde kooti so mu kooti munda yes kyegaali kati bino byatuuse nga katemba kubanga ti one of the things ekimu kibatayogeraku kyenawulira mu nkuubo naye enkuubo ezikola ki ez'omunda nti Ruto amala okumanya ekimaze okugenda mu maaso kyeyakola naye as part of the campaign si wano nga tebanalangira n'amala tugenda okugenda mu kalulu n'akwata ku ba agent abamu be baagula aba side ya Azimio Kenya moja aba Azimio ne babagula kati bagenda okugenda nga bagenze nga abarayira naye bagenda okutuuka nga ate sibarayira baruto kakati mwoto sayininzeeko ku lupapula kuli nga ate oli agent wa muntu it is upon you kubanga si mulimu gw'akakiiko gwe nayini kwesimbawo olina responsibility yokumakinga sure nti olina agent waayimiridde kuki kugwe center zabadde emitwalo 4 kitegeeza nti buli ojja kuba olina okunoonya polling agents emitwalo 4 bagende nga basobole okukiikirira amwinawo kyagenza okutuuka especially mu bitundu ebya Rift Valley nga waliwo ebitundu ebyazze nga Azimio terinaamu agent kati nga weebuuza kimu ku planning iyo neyakolebwa could they have missed that kazanyo wekali awo ku side eri nyama diyo liba bate bajja then Allahu a'lam so omala okuba nti kati ofunye abo 40,000 transparency yabadde mu kaluluka neyabadde yenjamu okuba nti emikutu gy'amawulire jakkirizibwa okurunninga results
era la same na wana ganti bagamba ngati boli yangu omuntu otawenyi genda tusa kuchani ogenda KTN otuka K24 Nation MTV ngabuli yemwe ja ku results almost zoyagala okudya mukutu okusinza kwa mutima go gutebenkere ni cyayi kitegeza ndabo ne mukutu ja mawuli jayi no kufuna abakozi emitwale ena buli polling station wabereko no muntu taking results ezivuddewo as uploading kubanga zonna zaali zimakinga era place yemwe kitamba akinga waita emitwale 3 jali jakalunga jiweredwa wrongly banna mawuli basoka okucha identify ngandi bakiraga so iyo case ni chibanti case kati ezimbi dokuchoga be chibanti cha polling stations anamwemu zizifuse ensonga then awo olaba je chidda in terms of the court two ni wajawo element ndala iyo musajja mu Venezuela yafuse omwatikirira kati ogenda ku Twitter feeds no achali omukumanya agasinga ku trending ku nsi yonna omutuze wa Venezuela gubaita Jorge Camargo erinyeri lisangibwa ku one of the 34A forms. Naye Camargo na akolera company printinga ballot papers nokuzireta Kenya. Era yakwatiddwa mukwatibwa bagenda okutuka ne computer ye nga baga nti kwasanga ku forms ezirabika nti bwali wabaddewo okutigaatiga ku kalulu. Naye byagenze okukola submissions mu court. Nga bakulaga nti forms zinengere gye zijjamu process wevira ku form 34A wali abantu bamaze okukola ku polling center cheba filize ne kifuka 34B eretebwa 34B eretebwa mu electoral commission wegenda okuwa na usinga nefu ya 34C nga final results je tulaba comparison yabadde wano wakati ngati waliwo kantu kagenze mu wakati naye omusajja ono yafuuse wa amaanyi nnyo wange erinnya erijja lisangwa fingerprints baga nti ziri ku lupapula luli of course urudda uruwolereza William Ruto bagenzo geza okora submission mu Kooti negana okuweza submission yawe ngegamba ki nti cyabadde kibuzibwa Kooti bali kwekuleta akawairo kali definitely ejja kujja mu closing up summing up remarks case eno yawomedde nnyo papa na lawyer era ngo omuntu ali wali ovudde wali ngogamba mwana wange munye ku mwana anasoma law amateeka tilu ne kwate eddala ne bayita mu qissa za Bible empitirivu waliwo lawyer eyazinaayite ekyokulabirako ndi mu avoiding okozesa amannya mangi wakati kumuwuliza wa Pale FM ogenda okumuwa amannya gagashagwa gani gajja kumutawaanya kanjogere in general lawyer yazze naga nti mukama waffe yaba urudo lwa Ruto bali mugezaako okwewezaako kuziri submissions za bali zikoledwa aga nti mukama wange tulina ekizibu ky'omwana tumuyite Victoria singa abamuwala oba tumuyite Victor singa abamulenzi naye kyandisinzewo kubanga siyinza obati mulenzi oba simuwala kubanga mumuyite omulenzi abawala bajja kunyiiga mumuyite omuwala abalenzi bajja kunyiiga tumuyite Victoria ebeera Newton name ye mwana ali wakati we ayina abazadde babiri bamulwanira abakazi bonna baga nti bebakoze eki bebamuzadde omukazi omwasituse naga nti bwe kiba nti ddala si wange wakiri tumusalemu buli omu atwala ekitundu etwaleko paati omuzadde oli kati jaji we yajairaga kati naye maama w'omwana omukakafu waali DNA weeri ebiseera byannabi Sulaiman tebyaliko ki byaliko DNA aliwo kati wono mulembe gwe tulimu omulembe guno omulembe omutebi DNA gwe tukozesa right now DNA atandika ku 34A ku polling center nafuka 34B nga atabera transmitted to IEBC nafuka 34C nga IEBC gendo mulangirira ekwaka meaning DNA no bwomwetegeza n'olaba results ezagenda okugalula zakwata ebitundu 50.5 niziweebwa mwami Ruto tewali nsonga lwaki omwana tataweebwa mukama wawe omulamuzi naga nti munnaye n'ojjukirira mu kisu eno yennyini nti maama w'omwana yagamba nti engeri gyogaye nti wakiri bamwawuzemu emirundi ebiri sisaagala mwana yawuzibwemu emiri oli mweteefuteefu omwana oyo oli amutwale ng'oli bwe yali agaye nti wakiri oli amutwale bwe kiba tikyakugiramu Kooti yasisi mwabaddeko Katemba eyabadde omuyitirivu ng'okwata mu byafaayo enzanyisa y'ebigambo ensigika y'ebigambo oli yatuuse ekigambo kyono George gwe tuli mu kwogerako omusajja w'e Venezuela aga nti kibanga bw'onaayita pulamba taapu yina bwe yakutuseewe na pipe eyakutuse mu kinaabiro n'ogaa nti tuyite pulamba gyakole pulamba bw'amala okukola ebiri mu kinaabiro talinda ate omale kunaaba alabe oba ddala pipe yakoze bw'amala okufikisinga pulamba agenda
kakati baganti ono George yasigadde wate plamba yasigala amalo kulingiza mu kinabira labenga mukanda nyini mwana ama amalo kulaba obadandira amazzi gakola kingakyayira mu pipe je gabadde Plumbers Association ya Kenya yakende kufumya kirangiriro nga naye ganti bannaffe tebagala kubafaanaganya Jorge Camargo bowe bakola omulimu bagumala plamba bwamala plamba be Kenya bamala okukola avaawo bwe kiba kyetaagisiza nnyo ayimirira bweru nanyini nyimba n'amala okunaaba bwamujja n'amuga nti kiri bulungi n'alyoka asiibula naye tasigalawo nga tikyetaagisa Katemba yazze mu kooti nti ekintu ekirimu obwa serious obunene nnyo kyazzimu engeri ya Katemba naye muzzeemu ekintu kirala ekya maturity nti inside the court ogenda okulaba submissions ezikoleddwa ogenda okulaba abalooya bonna abanene abazze buli omu aleeta bwino and it is very interesting kikwewunyisa nti omuntu agenda n'azimba omusango ng'olaba guli solid ogenda okutuusa mu maaso g'omulamuzi ne wabaawo akantu kamugwe kati akasobola okukutega ne kakutwala ezira kuno keesi eno egenda kubeera very interesting anyway outcome eri bweti kyokusalawo eri kooti kooti erina okujja ku Monday tubuulire nti singa esanga nti waliwo okutigaatiga okwakolebwa mu mbala y'obululu oba mu nnyonona y'obululu options ziri bbiri option esooka y'okusazaamu ebyava mu kulonda naye mu kuddamu runoff ekolebwe wakati w'abantu bano ababiri kubanga be baali bali mu maaso tibajja kuzza bali bakandidate abalala ababiri kiba kirekawo William Samoei Ruto ne Raila Amolo Odinga badde nkuba nti bagenda mu kuttuuka ekyo kirina implications eri bannakenya option eyokubiri eyokuba nti bayisologane bagaa nti baddemu babale obululu specifically just ogwa centers nezibadde in question baddemu beetegereze nga bwe nkugambye okusinza ku BBC reality check gye yakoze already ekifaananyi tuzo kiraba ekiba nti okufunye 23 ebeera above 41 ebe eyisiza half ya 41 yes half ya 41 ebe emaze okuyita meaning abafunye a proportion esobola okubeera representative eyakiri ekyetaagisa kati awo nkikulekedde ekyo bwana so naba kooti akatuke kebegenda okuba nti etuulamu but very important bannakenya bamaze okulonda ku ggwanga eriri ku Obunkenke ne baamuliraano bali ku Obunkenke kubanga ebiri Kenya otokola ndi Uganda fena bituyimiza emitima kubanga singa wabawo akavuyo konna mu Kenya impact ebira gye tuli Uganda right now eri mu kulwana n'abanoonyi b'obuddamu okuva e Congo Allah yaleeteddemu n'ekirala nti abanoonyi b'obuddamu bali mu kudduka n'obufaliso bwabwe n'obuzuyina bwabwe ate muzzeemu ne Ebola kati oyagala oyimiriza omuntu omala okumuceekinga Ebola ng'atadduka ssasi engeri gyogenda okukomaininga ebintu ebyo bibiri binene abantu okuba nti kati districts ngaawo districts z'ekisolo ziri ku struggle okudiringa n'ennamba z'abantu abazze abamu ne bajja ne beebuddamya mu bifo ne batandika n'okulima ne basimbawo tents Uganda the last thing tebayetaaga right now kwega nti egenza okufuna abanoonyi b'obuddamu ate abava ku sayidi ya Kenya naye ng'oggyeko n'ekyo ebintu byaffe byonna ebisinga obungi biyita Mombasa ekiba kibadde ku Kenya kiba kitandika okukosa already ebyenfuna bye tuli mu mbeera esinga okubeera embi mu kacooka bye tulimu kati kooti mugenda okusalawo ejja kuba erina okutunula implications zaayo eziyinza okuva 27 baasazaamu akalulu abaffe ki ekyaddira eggwanga lyaliwa kiina kye kyakyusa mu byali bibaddewo abaali balangiriddwa nti be bawanguzi baakyuka ne bawa nti si be baddamu okubeera abawanguzi okulonda kukwaddamu oba kwaddibwa implications zino zonna weeziri era kati akazito kali eri kooti ya Kenya enkulu Supreme Court kubanga omulamuzi Maraga yaliko mu kiseera ekyo nakati akyatuuliddwa ezambi oba ekikolibwa ekyava mu baalabe ebyava mu kusalawo kwakolebwa kooti omukyala Martha Koome kati nga ye mulamuzi omukulu atudde mu musango guno ne balamuzi banne balina omulimu omunene ennyo ogw'okusalawo future ya Kenya kubanga kye bagenda okusalawo kyonna kigenda kubeera ne implications eziriwo singa babasazeewo ne bagaa nti William Samoei Ruto tewangula akalulu kano kijja kuba kitegeeza nti mwami Raila Odinga ku mulundi nate ogwokutaano ajja kuba ayise mu kalulu kaabadde asuubira nti awangudde nako ne kaddamu ne kamuyita mu ngalo eri Samoei Ruto ejja kubeera very big statement but more than that okusiriikirira kwonna okuba kuzzeewo wakati wano kujja kubeera ne implication nti kwongeza interim government eya Uhuru Kenyatta okusigala ng'akyali mu buyinza mu budde government ye bwetalina maanyi kusobola ku implementinga kubanga until nga president omupya alayiziddwa interim period n'okusigala mu government eri evaako kati government evaako erimu Uhuru Kenyatta naye ng'amaanyi constitutional ne gabeera matono nnyo okusobola okueffectinga any changes yes so eno gap gyekomerera okubeera empanvu esigala ng'ereeta emitawaana kubanga erekawo a lame duck president atalina busobozi bwa kusobola ku implementinga kubanga kati tekyali president ali president akwatiridde entebe
ya munne abugumya akatebe kooli alina okujjamu kati kiba kigenda okudda ku kyonna kooti ejja kuba nti yeegendereza nnyo okulaba nti one future y'abannakenya nina akantu kena balindira bwana katuwe nnyo kaaliko bacommissioners aba IEBC abana kubanga bali commissioner musanvu bali ebyokulonda emu kumbiranyi yabadde nti ono chairman w'akakiiko yeetumiikiriza n'agenda n'alangirira nga tamaze consultinga n'abantu kuba nti bonna bafunye eddoboozi eryerimu mu mateeka ga Kenya tewali kiraga nti bonna balina okuba nti bassa kimu kubanga omulimu ogwabwe si gwa kussa kimu omulimu ogwabwe gwa kufuna results ezivudde eri kubanga amaanyi g'abannakenya 34A gemaanyi bano kye bajja okulangirira ku 34C kiba kyavudde eri wansi tebayinza kukwata decision y'abannakenya miliyoni 14 abaazuuka ne bagenda ne bakuba akalulu kanalo we get down kuba n'abanna abacommissioners abaga nti baasanyusidwa kiri but very important embeera egenda okubeera ku bano bacommissioners abanna oluvannyuma lwabino whatever the outcome singa William Ruto aba awangu kana akakiiko ka independent nawe sayinza obutasobola kakwatako ganti asobola obbanyeenya naye obulamu bwabwe mu nsi ya Kenya bujja kubeera nga buli mu mbeera enzibu nnyo bano bacommissioners abana abasatu bo omuli Chebukati bamaliriza ebbanga lyabwe nabwekitibwe tibalina kibaluma kati Chebukati kyaliko credibility ye kubanga yaga nti amateeka kyeyakola kyonna kiri mu mateeka okulangirira is not commission tena kuba nti ekanyiza era ekyabateesako namba okuba nti babeera odd numbers basatu bataano musanvu ekikozesa odd numbers kibeere nti one positions singa ziba zize nga balina okutekinga positions naye nga tebayinza kukola decisions on behalf of Kenyans 14 million Kenyans balonda eddoboozi ya 14 millions teziyinza kubeera nga lina rowing down ku bano abana so obulamu bwe bagenda okubeeramu oluvannyuma lwa kino whatever it is going to be a different life obulamu obw'enjawulo busobola okubeera obuzibu oba obwangu singa wanti Raila alangiriddwa we should not go down easily singa abaze n'akwata already bamaze okulaga sayini gye bali kubanga enjogera gye bayogeramu yonna ng'eraga nti bamaze okubeera nga bera compromised bo bennyini okuvayo nga bagenda okulangirira ku kiri nga bakikola mu context ki so that is really important kati bino bijja naye kati kyebadeka nti ebintu ebiri mu kubeera ku muliraano bijja ne implications kubanga kati wano byabakama chairman wa electoral commission ajja n'akola okulangirira waliwo ka clip akabadde katambula ennyo ku mikutu yali agenda okulangira agenda okwogera results eza FDC eza Patrick Amuriat agenda okulangira agenda okusoma nga nti ezituusi n'ogaa kati omuntu azze okusoma azze kusoma obusomi oba baasuze bitulako eruga nti kyetugenza okulangira kiti naye bagamba Patrick Amuriat about asatu akirikaza nyinyi yes immediately one tujja kuba implications abafe ba commissioners wano is a message eri mu kusendingibwa out nti nabo basobola okutandika okwewagula ku birangiriddwa kyeyamaani waabwe overlet Haji Kasimu Kaira nange muzikola Solosonko Musa ku Power of Africa Radio tukumbuzamu njagala tukumone ensonga y'eggwanga Russia Odinga ne Angola Haji simanyi katudde tulabe Haji Kasimu Kaira mu wiki eno oba wiki eri gye twakuba amabega Angola yagenda mu kalulu yes bagenda mu kalulu Joe Lelenko ne musajja mukulu Alberto Costa Junior yes munakibiina kya UNITA then ne kino ekiri mu buyinza amule gagenda okufanga gafuluma nga musajja mukulu Joe Lelenko yandibanga wangudde akalulu kano ebitundu 5 n'obusoba mwawo then ono w'oludda oluvuganya owa UNITA ebitundu 42 ku buli 100 naye nalabye wiiki eno nyini gitukuba amabega nga amawanga galuka lwa Bulaaya gaga nti gayinza obutacongratulation nga musajja mukulu Joe Lelenko agamba ku lukabaddemu ABCD Angola kibuga Luwanda Angola eri abatagimanyi si eri mu nkwawa ya Africa eri mu nkwawa ya Africa buva South Africa tikako Namibia Angola eri awo kaso yes exactly akonkategedde kati akonkategedde neba tina wano ku side eri waliyo Gabon Cameroon Kyengulu eno side ya wano Central African Republic Congo Brazzaville ne Congo Kinshasa nakutegedde daji gwanga lino byabeeramu entalo panga kwavu okuva eri afuna obwetwaze okuva mu Portuguese okuva mu Portugal ba Portuguese mwaka wa 1975
ekibine kya MPLA kirudde mu bufuzi okuva lubafuna okwetwaze myaka 50 Eduardo dos Santos yasobola okubeerawo okutuusa ono muneeyo waawo Lorenco bwe yamukaka okuba nti alekulira obukulembeze aba nti yes mwalimu pressure within the MPLA party yekenyini Jose Eduardo dos Santos haja kungesa akamanya oh yes mwalimu bugumu ly'amaanyi pressure yali y'amaanyi nga pressure yagenda ku Mugabe n'avaako almost exactly the same naye kirabika bakikola munda nnyo eyo no mu kibiina mu MPLA ekyali kimanyiddwa wanga ng'ogyeko ekyo President dos Santos omugenzi naye yali atandise okufuna ebizibu by'obulwadde naye nga ne pressure yali kubanga onojjukira gamba histories no haja kumpulya kapya bafaanagana nnyo mu bingi kubanga bw'olaba president aliko kati mu Zimbabwe yali president Mnangagwa naye ng'ate yali mukulu w'amagye yali minister wa security okubeera minister wa security ebbanga lya Mugabe ddene nnyo erijjamu akalulu ne pressures ezaali mu kalulu at the same time yakolanga data games zonna eza president Mugabe ono yazibeeranga era nga bamuyita crocodile e Zimbabwe bw'ojjangola mwami Lorenco yali minister wa defense okumanya ddala ebbanga bwangu yabeeranga mu bintu byonna nti ekibadde kijja kyonna nga yagenda okuba nti akivuga okumakinga sure nti president Eduardo dos Santos asigala mu kulembeze. So relationship weri that is very close era bw'olaba n'ebyabaawo nti n'oluvannyuma lw'okufa okuzikibwa kwa Mugabe bwe kwafuuka controversial ezite state funeral family ngega yeyagala kumuziika private teyagala bino kajanja Angola nabo batandise olwedde okulwanira kabuli ya dos Santos wegenda okulaga. Long story short Angola y'emu ku nsi ezisinga okubeera very expensive ku dunia kuno naliyo mu mupiira gwa African Cup of Nations 10 y'emu ku nsi ezisinga okubeera very expensive very expensive mu bibuga ebisinga okubeera expensive ku nsi ekibuga ekisooka kibuga kya Tokyo Japan ekibuga ekiddako nedda sabulungu ekisooka mu Switzerland ekibuga kya Bern ekisinga okubeera very expensive Geneva ekisinga okubeera expensive ku nsi nozaako Tokyo nozaako Rwanda ebintu bya bbeeyi nnyo y'emu ku nsi ezisinga obugagga mu Africa kubanga yakubiri mu kufulumya amafuta mu lukalu lwa Africa naye ate era y'emu ku nsi ezisinga obwavu mu mbeera z'abantu ba bulijjo obwavu level y'obwavu disparity eriwo wakati w'abantu abagagga nnyo abaavu nnyo einamu n'ekyenjawulo ekyawukanako ku lukalu lwa Africa nti yensi yokka kati gy'osinga okufuna abantu abasinga obungi nga bava mu nsi eyabafufugaza mu bufuzi bw'amatwale ne bajja okunoonya emirimu ate eno mu ggwanga ne baali baafu Abaportugal bayitirivu abajja okunoonya emirimu bajja kukuba kyeyo mu Angola gye tuddukira okukuba ebyeyo Bulaaya Abaportugal badduka Portugal kujja kukuba kyeyo mu Angola bayitirivu okujja okunoonyeza ddala emirimu ne balwanira emirimu n'abatuuze aba bulijjo. So ng'oggyeko eyo cost bwefaanagana okuba nti kati ku lukalu lwa Africa okuba nti yakubiri mu kufulumya amafuta erina ebibugagga ebirala mu by'omuttaka diamonds and gold nga muliraanwa le Democratic Republic of Congo bwali naye obwavu buli ku muntu wa bulijjo buli ku kika ekisusse okubeera eky'amaanyi ate abali mu bukulembeze ngamba abagagga ate bagagga nnyo nga mukwalira for example ekyokulabirako president ono waawo Lorenco bwe yamala okuba nti ataddewo pressure y'amaanyi ku president Eduardo dos Santos okuvaako nkubona ekyokulabirako ekijja okulaga pressure ezaaliwo nti bwe yamala okujja mu bukulembeze ekintu kye yasooka yagaa nti azze kulwanyisa corruption era obuli bw'enguzi n'akwata muwala kyabakola n'ayita omutabani n'asibibwa ne billions 3 ezaali zina okugenda okumugibwako eza $. So Angola ne bamujja mukyala yali nga muwala wa president Eduardo dos Santos nga yakulira Angola ye company y'amafuta eyo nga yewe sente accounts ze bayina ebweru nga zotonyumya nako executiveness level eri mu Angola level ya poshness sinawe nja kugikomparingira it's a different story. President najja nga ajidde mu kusuubiza ekisuubizo eky'amaanyi ekyokulwanyisa corruption najja ogezaako okutumbula embeera y'omuntu wa bulijjo. So in 1975 bamala okuba nti bafuna okwetwaza okuva ku Portugal embiranyi esigala wakati w'ekibiina ekibadde mu bufuzi ebbanga eggwanvu MPL ekimaze emyaka 40 mu bufuzi n'ekibiina ekya UNITA ekyakikulirwa Jonas Savimbi. Akalulu kano kabadde the closest election okuva mu 1992 Dos Santos bwe yagenda okuvuganya ne Jonas Savimbi. This is the closest election. Kero kikalulu akakyasoose UNITA okufuna percentage ennene 44% gye baafunye ebitundu 40 ku 100 bye baafunye bye bikyasinze okubeera ebyama performance yaabwe bikyababeerawo
at the same time at 51% ekibiina ekiri mu bufuzi ono kya performing mu kya social performing obubi okulosing some kind of position. So yensonga lwaki unita yagenze mu kooti ejulirwamu ogenda okuba nti ejulira akalulu kano ebiri mu Kenya kakati byebagadde okuba nti nayo boolekeza muki Angola nga balaga nti ekibiina ekiri mu bufuzi kyatizeetize ku bululu obwagenze okubalibwa ne bati butuukiddwako. President Lorenko agenze okunya mu kaduka ng'afunyemu setback. Well, COVID yajja nebaako engeri gy'emukosaamu naye ate ebbeeyi y'amafuta kebadde nnene ku nsi yabadde ng'esobola okuba nti ejja neimproving. Ebisuubizo byakola naddala kugoba corruption alinga alina yazze ng'azze atagetinze naye ate n'abaako baalekamu. Projects ez'enkulaakulana era unita kuno yazze nga projects zeenyumizaamu abantu abavubuka naddala bazeewuliramu nnyo. 30% unemployment mu ggwanga lya Angola. Abantu batalina mirimu, ebbula ly'emirimu ebitundu 30 ku 10 eby'Abanangola. Naye ate nga bw'oteeka ku level y'abavubuka youth yate percentage zeeyongera ebitundu 6 ku 10 eby'abavubuka tebalina mirimu mu Angola. Eno crisis Africa gyeri mu facing right now. Tulina populations ez'abavubuka eziri mu kujja ennyo. Akalulu akafa ka 2020 ojja kulaba na role y'abavubuka bwe yali efaanagana yanyi ebyajja yali ly'amaanyi agadde wano ng'abavubuka wano abali mu kunoonya engeri gye babeerawo engeri y'okweyiiya nga tewali busobozi. Government tezirina capacity yakusobola kuabsorbinga bakozi balina kukola mirimu. Haji Kassim Kayiira njagala tugende mu Russia naye ondese ku kino lwaki abagagga n'abavaavu kiva ku kimu mawanga ga Ssemazinga wa Africa? Kirimu emirundi ebiri. Angola mu nkula yayo gye yakulamu era kyovula kati ng'ekibiina kino kya UNITA ne MPL ekitandisegera nga kikyusa format naye mu kusooka Angola erinamu bano abantu bayitirivu bayita bamulato abakyotala. Mu Angola ojja kusanga omuntu ng'olaba muzungu ddala naye nga Munangola. Lwaki nti abakyotala intermarriages zaabeerawo nabali kati abo balina class gye balimu nti abo ojjagenda okulaba nga kizibu okusanga oyo omukyotala ali mu mbeera embi. Kati bwe wabawo bano basekiddugavu abali mu bitundu bino byakuwambo n'ebisigadde UNITA byali erinamu amakanda. Mu bitundu ebyo kusanga abantu basigadde nga muddugavu osanga muddugavu sekiddugavu ddala ng'ali ekifaananyi ekyomuddugavu. Yes. Kakati despite nejja nti mu byenfuna byano byamala okujja olw'emyaka emingi egy'olutalo naddala mu bitundu UNITA byali yeemaze okuba nti yeefuga enkulaakulana teyasobola kutuukayo nga tolina bw'oyinza kuzimba nguudo wantu wali ntalo tolina bw'oyinza genda kuzimba ntindo wantu wali ntalo. Because of that nekijja nekiaffectinga development yeekubidde enkulaakulana gy'osanga Rwanda kyekimu ku bibuga by'otuukamu n'ogamba waawo naye ate ogenda okukirirako mu kyalo mayiro 235 nga ekifaananyi kyolaba kirala disparity eyo nnene. In fact ekituma n'amaze okulaba keesi ya Angola n'embeera bwe zifaanagana nafunyemu endowooza ga nti as a country osanye mujje muterekeyo nga program etunuulira nti kubanga amawanga agasinga galina ebyobugagga eby'omuttaka ate efuuka kasi efuuka kikolimo wate eggwanga nga Nigeria eribadde n'amafuta okuva lyafuna obwetwaze up to now China despite ennimi z'abantu bwebwavu ng'ate abagagga ddala osanga Nigeria omugagga aba mugagga bibinnyoko naye ate bwosanga n'omwavu ate naye afuukira ddala tabbungereeri mwavu lunkupe yabeera ku taabani kabisa. So nga ndowooza tusanje tujje tukolewo program esukka ne ku PAL probably nga bannamawulire tujje tulowoozemu okukola program eri joint. Uganda yafunye amafuta Uganda tutandise okufuna bino ne bino distribution y'ebintu bino okusobola okutuuka ku bantu ab'eggwanga bannansi ekoleddwa etya. This is not something kyetulekera government nti government etutegekera yeekwate mbu amafuta yagategese mbu twafunye amafuta kati abantu tujja kubakulaakulanya bwe bati. It's a national debate erina okuhavingibwa mu mawanga gano agafunye ebyobugagga bino. Tulabe what would we call development? Kiki kye tunaayita nti naffe kisobola okututuuka. Haji Kassim Kayiira tulaga tetugendagenda mu Russia tutunuulire gundi yakikozesanga atya kano Muammar Gaddafi kati olaba naye mwalimu dictatorship naye nga dictatorship eyali focused ng'omuntu alina omutima ogwagala eggwanga. Ne basooka ne bagaa nti ekizibu ekiriwo mu ggwanga buno kiki, what would be one's biggest problem? N'agaa nti human needs ziri 3: food, shelter, clothing. Ebyetaago omuntu byalina mu bulamu kulya, kufuna waateeka lubiriizi n'okufuna kyayambala ng'alubiriizi aluteekawo. Libya nesooka nezimbira buli mutuuze nti wagenda awo kumala nti ovubusevubuse akabaddemu akavubukavubuka ne bakusimba ennyumba yo ng'eri furnished. Ogenda okusoma koosi gy'osomye nti ngenze ensomye bubazzi era libadde graduation ne bakukwasa certificate ne toolbox ogenda otandikirewo okuba nti mashini zo ogenze okuba ng'ogulawo bajjiro lyo.
This was practical education. Nibakutera amazi nyumba bagikuwadde limu amazi limu amasanyalaze togenda kutunulayo. Omuntu nkyabadde nkyebwalabwala nkyanonya kyakola government nekutera wakamwanyi benefit bakuwe wakasente akakuyamba nga kakuyisa mu bbanga lyoga nti nkyeriya namaze okutereera. In between that government nejjawo sente nazikuwa nazijja mu mafuta naziteeka mu kintu ekyo. Bannalibya balowooza nti bagenda creating embeera esingawo bulungi. They have lost all of this. For the first time Nalibya asasulira amazzi gatalina nakusobozebwa akusasulira. N'amazzi genyini pipes zimaze okukuta. Amawanga ga Africa tegatunuulira kale katugambe nti yalimu obwa dictatorship naye okumwegombako poliisi ey'engeri gye yali agikozesaamu okutuusa service ku bantu ba bulijjo. Amawanga ga Africa tegakirabeewo. Buli ggwanga lina circumstances. Naddala ago amawanga gwe tunuulire kati nga Angola, Congo agagalina ebyobugagga. Yes. Nali kye ŋŋamba Uganda. Buli ggwanga lina circumstances zaayo ez'enjawulo. Kizibu sometimes okwata n'okola nti ogenda copy and paste okijje wano okituuze wano kiyinza okulema kubanga buli ggwanga lina circumstances zaayo. Uganda tumaze emyaka 30 tuli mu lutalo. Ogenda ogaa nti oyagala kukomparinga ne Kenya mu myaka 20-30 gye twali mu lutalo nga bo bakyagenda mu maaso. Tuzze kati tuli mu myaka 35-36 ejogezaako okugoba omuntu atambudde emyaka 20 kobeere ng'oli muddusi bulungi it might be difficult. Also chikola but at a very expensive cost. Kati naye waliwo kyembadde nti twetaaga tujje tubeerewo ne debates. Bannamawulire tutegekewo ekintu nga kino bannayuganda bajje boogere kiki baali badde for example kye bawulira nti kye baaliisa enkulaakulana ku saidi yaabwe. Kuba gavumenti kyeyita enkulaakulana tekinnaba kujja. Yes, tekinnaba kujja wakati y'ensonga lwaki okutte kati programs zigenda zikyuka. Oleese bonna bagaggawale, oleese Haifa project. Haifa project nebakwana nti muntu bagende bamuwente bakuwadde ente sonko toli muntu wa ntente togitegeera. Omuntu ayagala ente yebakanga yo okusobola okugibeeramu ojagenda kuginyumirwa ente ogikwata ogiyimbira akayimba sonko okomerera ddyo okuyimba osobola okuba nti onayimbira ente ekuwa amata. Abantu kwatuuka ne bagamba nti omuntu bamuwadde ente netuuka okulwala tagifaanako mu kifo ky'okuyita vet n'ayita minisita Matiya Kasaija n'amugamba omusajja mukazi ebunyoro yagamba Matiya Kasaija Bogambira Museveni ajanjabe ente because this person is not in that. Kati badenga nti betutuula projects ne programs ezibira nti zimachinga n'abantu kye baaliise okubeera obulungi. Kwakati sonko oyinza okuba nga kyoyita okubeera obulungi kutuula mu mmoloka n'ovuga nga wiikiri oba n'oli emikolo gyo nga muwekiri esanyu wenjamu. Naam. Esanyu uva ku program n'odduka n'ogenda ku mukolo gwa gundi ayanjula gundi akola kamfatiro n'ebeera ng'eryawo. Kayira nze nagamba nti ngenda kufaamu nyinza okuba nkikoyi. Just sitting like this ninganti ndi wano n'entulo ninganti alhamdulillah ya Allah ku kitono kino ekiriwo kyamye. That comfort alone oba neebase for me that is satisfaction. Kakayina okulaba bwe tuba tutudde n'abantu ne batuuza awo ne nti tukole town meetings zitambule. Abeemu bunyoro kiki balaba ekinaayitibwa enkulaakulana ku maaso gaabwe. Esaidi yaabwe. Oyinza okutuuka nga kyoyita enkulaakulana ku saidi yo ng'eyiti kigenda mukolera tikimakinga. Oh. So reality no going to know when a debate. Government is setting a program is setting on the basis of chichaba and chiba translating. To it is sanyu needs one sanyu gen. You cannot translate a sanyu to a sanyu general to my tessan. Haji Kasemukayira. Game week in Atela Mubademi Wana Sonko. Twina Kumuku Gavana Uganda. Nehati wechinja kubasira matinde chiyitira muku twina abantu amakuru betwina abayine ebintu by'amaanyi nyo bakoze mu gwanga naye ogenda okulaba nti culture yaffe unfortunately erimu obutawandika abantu butawandika bitabo kuwandika kwaffe kutono Africans in general abaddugavu in general tubeera nnyo mu oral traditions ogenda nge wajjajja n'omundi wajjajja n'abaako kyakunyumiriza nawe emboozi n'osanga kati hadithi egenda etambula nti jjajja generation nedda ku generation nawe n'onyumiza abaana bo ne banyumiza abaana baabwe n'osanga amawulire nga tegatambula singa omuntu aba afudde nga mutamusobozesa kuba nti afuna bwawandiika byabadde ayitamu bingi nnyo bifiiramu awo ng'abasiraamu ne tuba nti ate bwe kituuka ng'abaddugavu ng'abannayuganda naye ate tekijja ku basiraamu ne kibeera kizito nnyo tulina abantu abebyafaayo olusheekh abadde yakafa Ismail olwosheekh abadde yakafa taata w'omukyalo n'akola Kedde TV bawadde bava okuziika Butambala sheekh alimu kuba amasheekh abadde balina ebyafaayo ebingi ennyo nga encyclopedia alyawo kyembadde lwakiŋŋamba kino nti wiiki muno Allah subhanahu wa ta'ala yansobozesa okusinkana omu
bana diplomasi mu Uganda abakyali abamanyi nnyo naye ng'ojja kwesanga nti tomuwuliranga ku mukutu gonna tomulabanga ku TV yonna naye ng'emyaka 40 diplomat wa Uganda akoledde wansi wa presidents basatu abakyasinze okuba ne influence mu Uganda ku president omwenda bakafuga eggwanga. Wow. President Milton Obote, President Idi Amin, the President Museveni. Ambassador n'aba nti abatuddemu bonna n'akola not only as an ambassador naye mu offices aba presidents abo munda as a personal assistant. Nga wali wano nga asirise. Byafaayo tubimanyi tusa mu wiiki muno Allah bwe yampadde ekyamagero namenye nti kyabunamukisa kubanga bw'omusanga gyatudde n'okusirika kwasirise ne byatuulidde singa Mungu amujulirira wano wallahi information abagenze na nyingi ebintu byaffe ebiyitirivu. Omuntu oyo gwenjogera ku ssimu ye ambassador Hajj Khalid Yunus Kinene yali ambassador wa Uganda naye nga ava mu Uganda wano wazaalibwa Takajunge Bukono naye ali mu baana abatwalibwa e Misiri nga bakyali bato ne bagenda okugenda okusoma. Omusajja nagenza okwogera naye ambassador nga ayogera ennimi ezisukka omukaaga omuli Oluchina omuli Oluspanish omuli Oluwarabu olwokati nomo leeta Olungereza. It was just unbelievable. Nti otula nono omuntu mwolaba encyclopedia gyatulidde kawempe makanjo awo nga tosobola kuandastanda nti tubadde mu nsi tulimu bye tulimu bino byonna nga nobody has gone ogenda okulaba omuntu omumasukambuliro ebyafaayo. Twatudde akadde akawerako ddala essaawa nnamba ogenda okwogera naye kuwayamu naye Haidi Kinene ono ayinamu ekyamagero kyamala okudda agenze yava wano agenze Misiri amaze okusomera e Misiri abanguse yasomera na Azhar namba Azhar University. You don't even hear that person's name. Amaze okusomera mu Azhar University azafunye scholarship ekutwala China kugenda okuyiga Oluchina olwo agende China mu myaka ejja revolutions kubanga China yakava mu ntalo ezaayo bamaze okulwana Taiwan yesazeeko emaze okwekutulako abakommunist basigadde mu mainland China ba nationalists basaze bagenze Taiwan. Amara okutuuka China ayize Oluchina asinkanye ne chairman Mao Zedong founding father wagwanga la China Tiananmen Square imanyiddwa ennyo mu mwaka wa 1989 yaliko ebyafaayo ebya tanki byagaya ne zitta abayizi abali bagenze mu kwekalakaasa ezakweta enkyukakyuka mu China. Asinkana Mao Zedong emirundi egiwerako ng'abayizi n'engeri gye baayitibwangamu ng'abagwire naye amala okutuuka China embeera ey'obudde obwenyogovu bumulemesa China ave China asaba bamukyusize scholarship tannagimalako asaba nti skala bagikyuse olw'embeera y'obudde emulemesezza. Bagenda omuwa scholarship ng'ate bamusindika Cuba Havana agenda nga Fidel Castro yakakwata obukulembeze 1959 wegibugumiddeawo. Fidel Castro communism yaabwe yakatandika butandisi kati omuntu avudde emisiri awali Gamal Abdel Nasser atandise revolutions Africa mu Misiri ne Ghana zimanyize ensi ezasooka okufuna obwetwaze ku lukalu lwa Africa. Revolutions ezava mu mawanga gano mu nsi zino ebbiri zajja Kwame Nkrumah ali Ghana, Gamal Abdel Nasser nga reformer ali mu Misiri. Process eyo omuntu okuba nti ofunye akakisa akakubeeza Mungu bwakuwangaza mu time ya revolution ofuuka part of the story. Oli mutyo atudde mu Misiri agenze okutuuka mu China abakommunist bakakwata wa chairman Mao. In fact cultural revolution egenda okujja mu China emalawo abantu 1966 yatta abantu ennyo mu China nga Sheikh Khalid ambassador Khalid Kinene yakavaya ayolekedde ogende Cuba yagenze okusomera ate atuuke Cuba nayo kyakabugumi Fidel Castro ayaka ne communism levels kati omuntu ogenda okuvaayo yamaze okukwata Oluspanish akutta Oluchina ayina Oluwarabu ayina French okujja mu Uganda eyankaaga mu mukaaga wano wenyini jjukira nkaaga mu mukaaga lubiri lumaze okulumbibwa Kabaka Adduse Obote akutta wa president ono olwajja bwati bamulaba balaba ne potential gyayina immediately ne bamutwalira mu office ya president Obote as a personal assistant to the president ku international affairs. Obwambassador bwe butandikira okumanya nti tulina ebitebe ekitebe kyaffe ekiri e Kinshasa mu Democratic Republic of Congo kyayitibwa Zaire Kulu. Dr. Khalid Kinene yagenda n'agigulawo era yasindikibwa Uganda nga tennafuna kitebe ne bagaa tukoze enteeseganya wakati w'amawanga abiri twagala okugulawo embassy. Khalid Kinene yagenda ne tiimu y'abantu abalala babiri ne bagenda ne bagulawo embassy ya Democratic Republic of Congo. Ebiri mu kuba mu Congo byonna mu kweyimirirwa kwaffe kati started with this man. Abaya akavaayo bwati mwaka wa 19 Idi Amin azawambye 7 Idi Amin olwawamba bwati naga nti musajja gw'enkulabi
yali mu foreign affairs obota amara okuwambibwako n'ava mu office ya president nadda mu foreign affairs kubanga yali mu ministry of foreign affairs amini olwajja bwati onabava ne abakulambuza bagenyi ba diplomats abali bazze mu Uganda babatute mu Zikidepo National Park yakadda mu Kampala mutwala ku kiyitibwa Serena kati yali manyidwa nga Nile Marshals mu kiseera ekyo agenda okutuka ku reception bwati agwa ku face ya Idi Amin President Idi Amin General Field Marshal namuganti Khalid congratulations nato okubadde we ambassador waffe mu United Nations obali tokimanyi mu United Nations mukibina ky'amawanga amagatte. That's the biggest embassy. Muntu yenali mu diplomacy orajja kubuulira akafa akasinga okuwuma akasinga mu obusava mu embassy jagenda bizabona kugenda bizawa United kwanga wera ambassador to the world. Sibyanzi to the United States of Orion. This is ambassador to the world. Idi Amin president mwenyini kati yagenda okulanga buweka ng'omuntu omumanyi mukulembeze kinaye okusanga nti yali amumanyi n'amuwa congratulations nga ne cabinet sinnabakulangirira resolution yakufurama agandi munali ndi bisigadde naye no at this moment congratulations like why tunabimanya congratulations Allah bamutwaro genda mu okubera ambassador wa Uganda mu United Nations kibina ky'amawanga magatte samwe bili action asoka twali be Rwanda ugenda okugula ekitebe kya Uganda mu Rwanda era Khalid kinene yagenda okugula embassy ya Uganda mu Rwanda eyali yesose. Wow, these are things we have got tutula wano nga tutulidde ebintu tutulidde obugagga bututamanyi kati information ngeno singa abadde agendwa nabo namutwalirawo fana with billahi bidhalika ajirenga kyamukumye because potential girabeera nagula ekitebe kya Uganda mu Rwanda so Democratic Republic of Congo bazaire mu kiseera ekyo Rwanda ate kasita yayogera ngo Lufaransa agenda okutuuka Kinshasa nelingala amusamba ngene yamutegeye that actually placed him bwana diplomats bamutwala ngana boti genda nabo first secretary biki ngo osobola okweyogera olulimi teri kintu kiwoma nga kuba nti osobola okwogera olulimi. In fact juice one Dr. Semudu yabadde appointed okwera ambassador wa Uganda e Khartoum bemba muwogerako twaga natuna naye ku deski Mahad Bilal Islam myaka gitwaliyo twatugabe tubeera mu competition era twaberanga abana mukaga waliwo Shabani mu Kenya yaliko ku Voice of Africa waliwo Rashid Semudu waliwo Kasim Kaira waliwo Hussein Jingo waliwo Adnan Adikata ali ku University Mbale right now twali team of about 6 people Abdallah Kayongo na he owns schools here twaberaga mu competition nga uffe ku kuina okuba kwasooka okubera number 1 from S1 to S6 everyday. Oh mashallah so nomwetwala omumanyi yes ekifana ekibadde ndesenti bamwa points okubeera ambassador e Khartoum Sudan enjogera gye yayogerezaganyizaamu ne munnamagye president aliko kati Sudan ng'ayogera mu Luwarabu oluli fasih kubanga Semudu yasooka okusomera Sudan nga tannagenda Saudi yava ebiraali n'agenda Sudan fa tuleka ebiraali tukyawuuba n'agenda Sudan nga mwana muto n'agenda okusomera ne Shabani mu Kenya kati waava n'alyoka agenda Saudi yagenza okwogera ne president nga alinze baleete omuvvuunuzi agenda okuvvuunula barrier job breakings nakyo okubona nti governments have to be sensitive. President toyinza kukwata muntu atali musiraamu atamanyi Luwarabu ogenda omusindiki mu nsi y'Abawarabu oba oyina kyotemyeko mpuliziganya ogenza okudde Sheikh Abdul Qadir Sheikh Kasim Kaira nti omusindise Vatican genda kubeera ambassador. I don't think even the government would make that mistake. Kati bwanga osindika ambassador oyina okubeera ne strategy mu mutima ogante omuntu musindise wesindise ayina kyasobola yakone ayina value gyagenda okwadinga mu area. Bwolaba barrier eya breaking wakati wa president wa Sudan munnamagye ni Dr. Rashid Semudu. It is just unbelievable. It was a rapport yampereza ka video nga yakavayo kuna president ampeza ka video ndagati kino kyakava kuvao these few minutes asindika ku WhatsApp nga kamera dirije basumulude immediately omanya nti enkolagana je waliwo muvulizi tu communicating bulungi era kye kimu kye kyamutuka ko bamusindika ya Qatar yali mu Gulf states agende Oman kabaka we Oman aliawo baeseta translator bamanyidde tusekiduga tutegeera go Luwarabu yatuuka Luwarabu yayogera ne kabaka n'agamba ngo translator soko ofulume mu kooti leke haga nejjo kuva mu kabaka nti ono muganda wangi no Luwarabu luvaawa
kati in all appointments mloba nti ogenda kuteeka omuntu mu kifo muteeke mu kifo ekimujjamu sebo ngenze eringa sikulandagajja gadde just painting the picture because these are important things for a country tulina okutunulira nti bwebyaki nenga president oba appointing authority bw'oba otunula nti ngenda kuteeka muntu mu kifo teeka omuntu mu kifo ng'agenda kukijjamu onoonye qualifications onoonye ennimi onoonye people relationships omuntu ono adiringa ate n'abantu waliwo omuntu asobola okujja nosanga akozesa abakozi tabasasula naye nga tebalina gye balaga olwakalimi kayogerezegenda kusuubi nga bamanyi nti zigenda kujja anytime kubanga lwezinajja zijja kuba nti zibatuukako nzirayo ku Dr. Khalid Kinene abeera appointed okubeera ambassador mu United Nations naye kisi kyekyokka Allah alina kyeyamuteekako kikitatuukaako mu mateeka si mu byafaayo bya Uganda but mu byafaayo by'ensi yonna President Idi Amin agenda mu United Nations kwa kumwenda nsavu mweta agenda ku addressinga UN amawanga gonna aba president laba Iran ba Ahmed Nijad bali ku ebiseera ebimwe bagenda okujja president Gaddafi president ani bagenda okujja nga bategesewo daba translators kwa mamanya abagenda okuvunula ajja kwogera mu Luarabu ajja kwogera mu Lufarsi bavunule Idi Amin dada Allahumma ighfir lahu warhamhu atuuka mu United Nations out of the blue yatutte speech ya pages 5 eri mu Lungereza gyalina okuba nti gyagenda okusoma yatuuka ku podium amaze okulinnya omuyise field marshal Dada president of Uganda agenda okusoma speech n'ava ku script Idi Amin ekisooka ayogera Oluganda akozesa Oluganda okwogera mu United Nations Oluganda lutuukayo nnimi ezivunulwa mu United Nations Oluganda terulimu kubanga teri president bamanyi Uganda is a British colony nabwe kityo basuubidde nti agenda okwogera ayogera muki mu Luzungereza this is a British colony Idi Amin mwenyini ya training la Sandhurst musirikale wa Bungereza all of that was assumed nti mu byategeka byonna nti bateekawo translators this was one thing that was missing tebakiteekawo Idi Amin asalawo jukira nti musajja mukakwa mu lubbi tayogera ki si Muganda naye obuyingira United Nations asalawo ayogera Oluganda for about 15 minutes nga lwaliko kabate katambula nnyo nsubira benakazuda ngenda kakusindikira sebo unafuna akadde okaplayingira abawuliza bapanga yes inshallah naye amala okwogera kyembadde nga nti ekitabangawo mu byafaayo by'abantu bwe lwana Oluganda terwogerwangako mu United Nations Idi Amin bwe yalwogera ekyokubiri amala okwogera n'aga nti mpita ambasada wange ajja abavunulemu abatabitegeera Idi Amin tekibangawo president kubanga eri ebeera podium y'aba president bakulembezera eyitibwa unga United Nations General Assembly unless kubanga Sam Kutesa Kahamba yaji addressingako naye nga Uganda yalina wa chairmanship mu kiseera ekyo nga Uganda fetukwatiridde ku Security Council that was the only circumstance atete ya addressing nga president kubanga president Museveni bw'abaaliwo aba addressing nga president yes Idi Amin amala okwogera ayita ambassador agende ku podium eyimirirako ba president abavunule mu limi lwe bali amaze okwogera bali batategeera Oluganda abatere mu Luzungu kinene ambassador afuna ogenda okunywa ku podium eyimirirwako bakulembeze and it is not on record anywhere nyizo okuba nti ndi wrong I know fact ya direct but from before that time kyali kibangawo that I know after that time tekiddanga mukubaawo bwabayo bwino naye tumufune Allah